Honorable Zaake wasuze otya? Nze ssanyu mwezi gwa Juni wenkoledde akatambi kano kakoze kiro saawa zibadde nga 10 ampulira obulamu bugenda. Abantu bannuupu mwenna okutandikira ku Honorable teri atamanyi mbeera eno ngezezzaako bakubira era nkoze akatambi kano nga simanyi oba ngenda kyoba kyekiddawo kuba mpulira obulamu bugenda ate ennaku ziringa nnyo mu kifo kino sirya. Obusente bwe nali nina Honorable wannimba nti nsale ngende Kenya ne mbukozesa natuuka ku booda nga ndi sitaaka ng'onsuubiza okunteerako ssente tewaddayo kwata masimu ne banteeka mu bbaasi ne nkomawo obusente ne buggwawo ndi eno nga owulira ebinyonyi we bikaaba gye nsiraanidde naye nandibaddeyo ne mwenna mukimanyi ndi mulwadde obulamu bugenda naye muyimiriranga ku mufu kunze ne mutalimbanga bantu ne mubagamba amazima oyo afudde tubadde tukimanyi era tetukoze kisoboka kubako mu leediyo oyo era kyonna kye nabakola nsaba mu nsonyize kuba ababaka mwenna teri atamanyi mbeera eno amazima nza okulaba obulamu bugenda nzenna mpeddewo jjukira nagenda ova mu kkomera nga nkubiddwa bubi nnyo saafuna treatment akawago nako kafu kaluma nali naakava mu bulwadde nga buli myezi 3 nina ogenda ndaba eddokita bongera okunnuuna obutwa mu mubiri naye saasobola nali mu kkomera ndi mu mbeera bweti naye ng'ekyanteeka mu mbeera bweti oluvannyuma lw'okugezaako tiketi 2 nenemese bufuluma muno saalina mulimu olwava mu kkomera saalina we ntandikira buli kimu ne kyonooneka nali nina ofuna treatment eyo nagimisinga obulamu simanyi gye bugenda kukomenkereza nafundikira ndi mu mbeera bweti saa zino wenkoledde akatambi kano ngenda mu nnaku 4 n'ekyokulya kyembula ne nasirika nemeraga mbeeramu empita nga manyi oba nakubira kibunnoomu nayimirira nakoze buli kimu teri kyesikoze era okubeera mu mbeera bweti lwa butaagala kutuula n'abantu abo naye obulamu buggwawo kati mugenda kuwandiika rest in peace mugenda kupositinga kuba amazima mukimanyi mbonaabona bwe nti muno munsula okoledde akatambi kano nankulaga embeera mwendi gyemazeemu emyezi kati egigenda obwereena nga nsula wano kibaati kino bwe kiti eno embeera kirungi teri mubaka atagimanyi oli mubaka agimanyi nyeeko Deriki namukubirako Zaake namukubirako mwanyinaze ono gwe mugenda olabako ebigere byokka bamuyita Nash TikTok akolanga ssenga bambi mumuneebalizeeko kumpi buli wiiki abadde ankyalirako nangumya tewali muntu yenna gwe nsuubira agenda kujja ntaase wabula essuubi libadde mu bantu bange mwenna mwanvaamu eno message esembayo egenda eri banna struggle mwenna oba oli mu struggle nga gye mbaddemu manyi malirizayo tegenda kuba nnungi oli waddemba okukozesa vidiyo yange n'oyongera okunzivoola n'okunzikakkanya naye kyenjagala omanyi nti mu Uganda si buli abonaabona nti amala n'atereera manyi mulina ebigero byammwe nti kolanga omuddo olyenga omwami ku mulembe gwa Museveni
okola n'ofa nga toliddeeko nga mwami era obonaabona n'ofa ng'okyabonaabona. Kati ffenna abaasalawo kye nasalawo lowooza okufundikira obulamu bw'oti nga nze. Mbeebaza nnyo mwenna abambeereddewo kunkyekingako, kunsabirako, abangulidde ku mmere. Naye ensi erituleetera amawulire amatuufu ssaawa yonna, ng'era obulamu buno bukomye era nga tebulina kiseera kiwanvu okukoma. I believe nzija ntya okubeera mu mbeera bw'eti. Ngenda ofuluma wabweru nga buli kimu ekyange kisaanyeewo, nga bwe mwalaba emabega baalumba amaka gange ne bamenyaamenya buli kimu ne bawamba buli kimu ne bangisanze ebintu nga bw'obiraba embeera gye birimu. Kateni zonna buli kimu nga kipangulule nga bw'okiraba bw'oti. Buli kimu. N'ekipande kya Bobi Wine bagwagamba bakikyuse bwe bati. Simanyi naye nga zo TV njiraba weeri. Fridge weeri. Andabeko neno yembeera patansi. Ebiriko Museveni masitugoshe ebipande bya struggle byonna. Tiwali n'ekimu byonna. Baabijjeewo ebipande bya struggle sirabawo n'ekimu. Kimbadde sinakyetegereza. N'ekifaananyi mpozi mu ddiiro ekifaananyi ekya gundi ekya Bobi Wine ekibadde mu ddiiro wano ekinene nakyo tekiriiwo. Kitegeeza nti oba wana kino ekyakuno baakibambudde ekibadde ngawo ekinene. Boodi olugi baalumenye luddawa n'olugi baaluwangudde mu buwanguzi olw'omu kisenge baaluwangudde. Mbadde sinakyetegereza. Olugi ddo baaluwangudde buwanguzi olw'ensonga nti waliwo abadde luggale. Ekyo mbadde sinakyetegereza. Olugi ddo baaluwangudde mu buwanguzi. Eno embeera gye nkisanzeemu. Faisa baagusituddeko engoye zaabwe baapanguludde buli kimu mu wardrobe bagenze babisikayo olinga alinga alina kyanoonya. Buli omufaso gwagutaddeko gubadde wansi gubadde we gutyo. Pozi n'ekira blanketi zonna baazikuŋŋaanyiza ne bazissa mu kisenge kimu. Simwe bakitegeeza ki naye nga baapanguludde ennyumba yonna. Bw'endaba oba oli yabadde anoonya ki naye buli kimu kipangulule kimu ku kimu. Ensawo, engoye byonna omufaisa baagusitudde. Engoye teri kye baalese nga bwe kiina kuba byonna bipangulule naye ng'ate ennyumba endaga nzigale. Nadda nga buli kamu akuna masimu bino biki ate mukunkwata olwamanya ata bazze ku mukazi wange bamutiisiza tolirinye eno baana bo tubamanyi biki bambi omutima omuzadde olw'okulwanirira famire ye ne yeesonyiwa Saamu. Kuba abakyala bo babaawo Eva na option, abasajja ffe babaawo lwa choice. Nanneesonyiwa mukazi wange osanga ye twabeeranga wamu bwe tuti ne twegumya. Oyo n'agenda. Tekyandibadde kikulu nnyo kuba nali nsobola okusavaivinga nze era mummanyi sisabangako. Ndiro mwali munsondera mu ddwaliro n'abagamba nedda kiseera tekinnatuuka kubanga mmanyi olugendo lukyali luwanvu emba nsobola okwekwasaganyiza eddagala. Era wano saamenya bannansi nagenda nnyonnyola babaka mpaka ku mukulembeze wange kuba Selekita Devi w'amanya Lubongoya n'amanya Zaake n'amanya omukulembeze abaamanyi. Eno embeera mwendi giwangaliddemu emyezi 3 wano woolaba. Bonna bandeka muno teri atamanyi nnyeko bonna mbakubidde amasimu teri atamanyi. Naye sanga nammwe mulina ebizibu byammwe munnange. Justino ffenna twesabire. Siriweereza nakyemalira mu bulamu ne mu bufu. Era simanyi kalenda yange ennaku ze nsigaza kuba obulamu bwo ndabika sikyalina. Naye temuggwaamu maanyi era n'embeera ejjawo lwakuba batono okufa abaagala okulwana.
naye bwe mukwatira wamu ne mufuna eddoboozi eryawamu mujja kufuna eddembe lyammwe mu nsi yammwe.